ku video eno. Njala motagingire abakiise ba parliament bonna abakiikirira ku kadi ya national platform mwena mbeta ku video mutuleko bulungi mubantagingire bwomanyi. Njala motagingire ku wekitiibwa Mulonde eyawo obuyinza obufuga eggwanga lino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwonna woli mukama nkwetaaga otuleko ku video kano. Nja kwetaaga baswabba bonna bamasheke njala kwetaaga abasiramu mwena bambi mbetaaga ko mutuleko kwone dakiika z'enjobba wake ntono abasiramu mwena mutuleko wano mutagingire Sheikh Shaban Bwajibambi era nkwetaaga otuleko wano tetuli mu kisibo sagala koga bogera simwe ogenda kulya futali simanyidda kuno tuza ko wana engalabiyo n'entwingiyo Sheikh no mubajje tulako wano njala mutagingire ko wano mumigo bayita flanka mulira n'ekibiina kye kyabafere kye baleese mutuleko wano muwulirize. Njagala bazadde mwenna abalina abaana mu Uganda ng'olina omwana amuzaala omwana asoma ali mu boarding school nawe nkwetaaga wano ya nja kwetaaga mutagingire wano waliwo headmaster ne headmistress w'essomero lino gwe njagala mutagingire kuno njala mutagingire headmaster w'essomero bayita Cambridge Junior School nga liri Matugga Kito. Omwami oyo omwami bamuyita Paulo Sebunya ne mukyala Sebunya mubatagingire essomero bayita Cambridge Junior School Matugga Kito naye njagala bere ku video eno ebisigadde buli omu yeesabire nga agenda okulya video eno omutima omunafu osobola okulaba video eno ng'oli mabega wa TV obanga gukwese mu katanda kuba twagala tandika ku speed ya iriri ndowooza kansoke ebisewo kalamu kano kali kamu kokka tugende ne video eyatuleese olwaleero kalamu kano kali katya. Ntumira nnyo abantu mwenna ne situmirako ku bantu betuwangadde bona mu ggwanga lya Butuluki kale mbulamusizzaako bannyabo ne basibo mwenna abawanga mu ggwanga lya Butuluki province yonna mw'osinzira okola akatambi kano abali mu Istanbul buli district yonna mw'oli nkulamusizza abali mu capital city Ankara mbalamusizza abali Izmir abali Konya n'abali mu bibuga ebirala byonna n'abayizi bonna abajja okusoma mu ggwanga lya Butuluki mbalamusizzaako buli wooli bonna mpaagala nnyo mwe balikola n'abali mu Kalamatendo Aksaray Fati mbalamusizzaako kansumeti muli bulungi. Njala tegeeza mwenna bannayuganda abali mu province gye bayita Konya waliyo ekipya kye njala obayitira mwalule mwasobola okuba nga akyeyunira. Nkimanyi mukera ku makya ne mugenda ne mukola ne mukoowa ne mutafuna wawumuuliza bwobwongo bwongo bwammwe nakuwulira ku ssanyu kale njala bategeeza omu ku mmwe alina ekifo kyeyaguddewo kyagala mugende muba mumaze okukola ate muwumulireko yokko kanka basomere mu luzungu yakawandiise nange nkayiseewo kagenda bakati. Bakata Police Bar and Harry Events Club presents Ulira. Police Bar and Harry Events Club represents on 23rd December abaletedde abayimbi bano wammanga artist abayimbi bano kuliko Solomon Dize kuliko Hyperman Shidi Beats kuno ojja kusanga ba DJ abatabuzi b'emiziki okuli DJ Joel okuli DJ Bobik okuli DJ Ziggy okuli DJ Sadaman. End of the year party Christmas free ordinary $350 oba fee emiwendo ordinary ya $350. Very important people that is VIP ya $700. Ebyokunywa mulimu Bond 7 oba Uganda Waraji bagambye don't miss food shisha and all drinks. Venue oba ekifo bakita Grand Maxim ng'oyagala okubookinga n'okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga ML+ 9054 mukaaga emirundi 3 9 520 endala eri +9053 184 67803 esemba eri +905528 40971 kekakala kanjagado bategeza mwenna abantu bekonya mu province gye bayita Konya bwoba osobodde olya ku ssente zo kubanga ne bwozikola teziwera ate oyinza ozikola n'ozireka nga tewali muntu yenna agenda kuyamba mulamu bwansi ogenda nolya ku ssente zo ate n'onyenya kugaliba enjole. Alright, akalango kawedde abekonya batumiddeko mwenna video ngitandikirewa simayi wengitandikira naye katugitandikire wano. Alright, mwenna olunaku lwajjo video etandise kavudde kwanjula sigenda bwa kigula lugi sigenda bwa wadde akalowoozo kuba tugenda yiriri speed ya yiriri
mwenna onakurajjo radio lwakubiri nga sisobola kujja ku mutimbagano olw'ensonga nti ndabadde nina okubanga nteekateeka information yange bulungi nenzija ne mbakolera ku video kade kampi kadakiika 8 ne kabatira ku mitimbagano gyange gyonna okuli account yange ya Facebook okuli Net TV ya Lumbuye Broadcasting Service ne Fred Kajubi 2 nengena ne kateeka ne ku TikTok yang account ne mukasasanya okwetola ensi yonna nazzo kola ka video yako nga mmaze okugwa mu lukwe olwadde luteekeddwa wakati w'omukulu Mathasi Mpuga Nsamba Anita Mongi Semojo Nganda Jonathan Oduro wa UPC ne Asmani Basalira owajjama kiche badde bateeseza kati bavire ku ntono mbabuli n'ebivuddemu olwaleero mukatambike nakoze nabagambye nti video eno gye nkoze either bakoze babisazeemu oba bafune solution era niye mbagamba nti bwe maliriza video eno waliwo meeting egenda okutuula okukola resolution bwe mbanga maze okwabya deal era meeting yatudde ebyabadde mugenda bibalira kati tugende mu maaso ne video kansuire nti buli omu atuuse katutandise onakurajjo nazze ku ssaawa zadde ziyingira okukola essaawa zadde 11 awo nenzija ne bagamba nti okusinziira ku information gye nfunye wadde kungubagira omukyala abadde omuweereza mu Bwakabaka bwa Buganda w'ekitiibwa Joyce Mpange yabadde atuvudde ku maaso ne bamuleta mu sekteeserezo okumusiibula era nekigwa bulungi olwamaze omusiibula ate n'oba meeting eyakatuubagire yabaddewo eno meeting yabadde yakusala ntotto butya Anita Amongi ne Museveni bakakkanya pressure ebatuddeko nga sekteeserezo bamutudde mbokka balinga namwandu atudde ku mulambo gwa bbawe nga beekika bagumuziridde n'abeekyalo munnange bagenze okukomekkereza nga bakkiriziganyiza nti ye pressure tuyitiriddeko twagala kuyisa ebiteeso naye tetusobola biisa mu mateeka nga temuliimu kati ne bakkiriziganya nti ye kabakkiriziganye omukyala Nabbanja Prime Minister ajje n'ekiwandiiko ekiraba ekifumbire nga Yoseri yakimuwandiikidde ajja akisomere bannayuganda ne Parliament nti ekituufu kiri nti waliwo bannayuganda abali mu mikono gyabwe awo ababuzeeko munnange tebamanyi gye bali munaabasonyiwa era beetonde ekyo nakyo kiggwe bano aboludde oluvuganya bakome beesege Parliament bwe nakitegedde nabani abakirimu nga n'ensimbi zimaze okuyisinga naye ngamba munnaayinze tebaalunkubira bannayuganda nabayirawo omubiri nja kujja mbategeeza amawulire gano basule nga bategedde oba ddiiru effe era mu kavidiyo nabagenda nti no ddiiru nino giwamu amafuta njikumbemu omuliro eyake era ne mbagamba nti ku lunaku lw'Essande ngenda kusomezadde 19 omukyala omu ku member Parliament aba Nobu Aisha Kabanda yavudde agamba nti ffe tudde mu Parliament tubanjiza abantu baffe ku Parliament floor nga mu kimete tusobola kubanjiza we ngamba ogunywanga n'ogufujja omanyi no yaloza simumanyi ate kambabireko nzokwesonyiwa bakisi ba Parliament basinga nabeesonyiwa president nembeesonyiwa bonga abantu ne otherwise buli muntu nina fayiro yo mukyala Kabanda nina fayiro yo ntoza nsigirina nakuleka bulesi nebo noyita wono komo jja kuntinkula akabanzi je kulagireko bwe toza nti buli omu mutambulirako kati oyo njagadde mutegeeza abeerawo mubibakiriza nabibabulidde bulungi nnyo n'ababaddemu wabula ne mbagamba nti kentadde ka video kano waliwo ekigenda okukyuka era nze wedda ku makya ninda abasajja bano basiruwale bajje batuuze Parliament mukyala Musafiri alete engalabiye n'olubuto olunene olumulinga entumu ya kasasiro ajja asome ekiwandiiko nga bwe nakibagambye kaggweremu awo Mayi Museveni ennaku zino ampita terrorist yagambye terrorist mission agisse what is next nga nabalo bateeseza nabo tebakina kye bagenda kudda kubanga nabasooseeyo badde bakozeseza advantage nti bwe sijja kwogera information ye nenzijja ku saa 2 jukira bajja bikola wakati wa ssaawa 4 mpaka 7 gabate gakyali mawulire nga ne kanzije malo bakuba omuggo guno ebisigadde Katonda anansasulira mu ggulu nenzija nenjikuba mission nenjiwa kiki ekyavudde mu kuyiwa mission yeero uliriza bulungi nnyo ekivudde mu mission eno kugiyiwa kinyiziza mutabani wa Karekyezi nsi ya tamzizire ensanga bisibe yose tibakapula kutabaliswa mutabani wa Karekyezi tamzizire ensanga bisibe nava mu mbeera n'agamba basajja bano batumanyidde ate mu kumanyira teri abasinga baweweta mpisi kundi kati kambalageko nti nze mutabani wa Karekyezi atalina mpisa akumuukira ne mu lukiiko olw'ekika nga babuuza eddaame ly'omugenzi kubanga yoleserwa akumuukira otalina buzibu mission lwe nawazo giyiwa n'ayita Anita Amongi Bunnambiro Nnalongo Sologate Mpogola n'amuyita
Namugaba abasajja bayina ebikolobero bye bankoze ng'omuntu kati yesawa balagireko bwerere. Yalagidde Nnaalongo Sologate Maama Mpogola Nnaalongo n'amugamba nga nenna bugisimufungize. Buli komiti yonna eri mu parliament ng'eriko ow'oludda oluvuganya nga babadde bali ensimbi z'omuwoomusolo ze tuyita allowance nga badde bafuna travel deals okwetoola ensi yonna mbagirawo ziyimirize ze ziriwa asookedde ku bukiiko buno n'agamba buli mukiise yenna wa parliament ng'ali ku ludda oluvuganya ng'ali ku kakiiko aka parliament gye batuyita Pan African Parliament awo bonna bayimirize embagirawo obutaddako okukola ku kintu kyonna wadde ogenda ku foreign trips. N'agamba ba MP bonna b'opposition nga bali ku bukiiko obwa Commonwealth Parliament Committee nabo bayimirize embagirawo obutaddamu funa allowance wadde okufuluma eggwanga abo nabo bajjeeko. Mbagirawo n'agamba nti bonna abali ku kakiiko aka parliament akakwasaganya ku nsonga za Europe nabo mbagirawo bayimirize tebaddamu kufuna allowance wadde okufuna foreign trip yonna nga yefaananyiriza egenda ku nsonga ze bakolako eza Ssemazinga wa Bulaaya abo n'abayimiriza. N'agamba ekirala toddamu kuwa muntu yenna ayitibwa nti MOP waludda luvuganya ng'ali ku komiti kuddamu mu allowance yenna ayitibwa ow'ensimbi. N'amugamba bonnambiro tegeeza parliament nti buli muntu yenna nga waludda luvuganya ng'ayina akakiiko k'akulira nga badde akozesa ensimbi za parliament nga badde akozesa emmotoka ya parliament omulire ba commissioners emmotoka baziparkinge ne fuel tickets zonna baziyimirize embagirawo. Kati kansulenti n'empuga mugenda mujjako emmotoka Museveni kansulenti mpuga mugenda mujjako emmotoka amafuta emmotoka byonna n'allowance zonna buli amanyi nti alidinga committee simebi kibiina ngo liko bona biyimiriza mbagirawo nga nabo gisimufungize n'emmotoka nabaga baziparkinge. N'abagamba nti nabo bonna bali ku ludda oluvuganya nga badde basuubirwa ogenda mu Commonwealth Games ogenda mu East African Games nga baludda luvuganya tebageza ne basimbula ekigere okuva mu Uganda wadde okwetaba mu muzannyo gonna egigenda okuteekebwa mu ggwanga erya Rwanda ezo nazo nazisazaamu tugenze maaso. N'agamba okuva olwaleero tebageza ne badde mwe bafuna ekintu kyonna kiyita allowance okujjako bafune omusala gwabwe ogwa bulijjo. Ebisigadde byonna simanya allowance simanyi travel waati byonna bikomi olunaku lwaleero mbagirawo with immediate effect okujjako oyo anakkiriziganya naye nadda mu parliament ekitali ekyo byonna bisazizaamu. N'agamba teri wa MP wa opposition yenna agenda kuddamu kukkirizibwa kufuluma ggwanga eryo ng'akozesa ensimbi z'omuwoomusolo keribeere ng'agenda kujjanjabibwa until further notice ng'avudde e Roma. Yagambye teri opposition MOP yenna addamu kufuluma ggwanga Uganda ng'agenda ebweru ng'akozesa ssente z'omuwoomusolo kebeere ng'agenda kujjanjabibwa until further notice ng'avudde e Roma. Bwe bate babikoze ekyakigaddewo kyonna allowance bali bafuna simanyi travel allowance simanyi biki committee allowance simanyi biki byonna abigaddewo mbagirawo. Era ndoza wenaavira wano ku guuli wenaavira wano ku live oba already byafulumye dda mu n'amanya nze nadde nabazedde ofuna information nga njagala giba olwa ne baga shocking news ne breaking news ndowooza awo tuvudde ku kya parliament naye nga sina kivaako njala gamba banyabo ne bassebo benda bannayuganda kambategeeze mu mateeka gafuga parliament zonna tewali kintu kyonna kiyinza kuyisibwa mu parliament ey'eggwanga nga tekuli muntu awakanya oba avuganya gavumenti ng'asayininze ne kikola. Kekube kuyisa budget
ke kube kuyisa mateeka ke kube kwewola kwe kube kukola kintu kyonna tekikkirizibwa mu nsi yonna kati Museveni akimanyi ayina amateeka n'enkyukakyuka zayagala okukola mu constitution bano bame ba parliament abali ludda oluvuganya balina okubeeramu by all means kubanga bate baliimu tewali kisobola kukola etteeka bwe tebulisoma kati kimunuguna kimuduguda kimutokota mu lubuto by all means ayagala babeeremu kati bagundi kiriwe kiti Museveni twakusaba abantu baffe bawattabe wawamba ne meeting gy'obaddemu nga 18 ngenda giri tangi kube ku meza video tenaba nkyali kubya parliament kwa dada bazeeko dda information njira yonna ngenda gikuba ku meza nze nabagamba ngenda baswaza ensi eri manya kyerimpa kubanga bino tubikoyo kutumanyira parliament gye mulabeeyo tesobola kuyisa kintu kyonna nga temuli opposition nga taliimu teri kakiiko ka parliament committee esobola kukola kuyisa kintu kyonna nga tekuli waludda luvuganya kubanga alina okusayiningako kati njala babuuza mukulu Mathias Mpuuga Nsamba bamwe ba parliament mbona ba opposition twagala bagamba ababalonda bali bo opposing government izinso bwekiri kati bo babagambye beetaaga abantu baba bawambibwa kati mwokudda mu parliament ne mudde ne mutaddayo tekira kye kibayamba kubanga bannansi babagamba bye tuwagala mbimanyi kati mudde musimusigalire ddanga mufuna omusala gwammwe mutuyambe kubanga n'amateeka gabadde gajja simalugiri banna Uganda 1 baleeta etteeka ery'okugjawo Beiro kwe kweyimirirwa mu kooti bako poliisi oba mu komera oba mu kooti bagenda gijjawo eriteeka lijja kati kyeki kutwala mu parliament otese ku tteeka ligenda osobola na Uganda nga bafuna Beiro sigale waka bagenda kuleeta etteeka ennongoosereza nga likkiriza gavumenti otwala ettaka ly'omuntu nga tena gweyebuza kweyeddiza obuyinza nga tewakyalina buyinza ku ttaka kyeki kutwala mu parliament abantu bagibweko rights zaabwe ku ttaka ogenda teesa ki ogenda kuyimiriza ki ekyo kimaliriza waliwo etteeka ery'okugjawo bannayuganda okubajjako obuyinza okulonda omukulembeze nga bagenda buzza mu parliament era etteeka nalyo lireetebwa kati aga amateeka ge gatadde Museveni kuninga kuwala obudde buweddeyo kati aga amateeka bannayuganda teri agenda gakkiriza era ekibatwalayo temwera kimu musigaleyo muli temugendayo mubeereko ne bannayuganda omulundi ogusookedda mu history muve mu parliament muyiye ku birala kye tubasaba tetulina lutalo nammwe as simple as that mukitegedde bulungi nnyo eno video nzikola kulwa bannayuganda nga ntegeera bulungi nnyo bannayuganda muyimirireko nabo olunaku lusooka tukooyo kubanga mutubuzaabuza nga bafuka banaala awo nvuddewo nze mutegedde bulungi nnyo akavidiyo kwakeke nakoze ke kakyusizza emmeeza ne kayiwa byobugagga byereebaddeko bapupupu ngona amagira seregayiika kavidiyo aka kabadde ka ddakiika 10 ne kakyusa buli kimu kati awo tuvuddewo nno kati tugenze ku nsonga endala abasiraamu muninde enzija alright Yoseri Kansulenti otuuse n'abantu bobona mu State House ne family yo Kansulenti Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nawe otuuse kunaku lwa Sunday najjawo ne bategeezera amawulire agatalinda nti kitalo nnyo baganda baffe abali mu ggye erya UPDF abaakubibwa Congo abasukka mu 12 ne batabalangako ku radio wadde ku TV tewali yakyogerako wadde kyogerako era Museveni yeewuunya n'atuka okubira mu kodomi kahamugaha n'amugamba lumbu yategedde alitya information ey'abantu abafiiridde Congo nga kyadde kiteeketeeke kati mu meeting eyatuula nga 18 wulira ebyaliyo baani abatta bannayuganda 200+ nga n'emirambo tebannagireeta mu Uganda bagireeta mu Uganda naye nga giri mu barracks gye bagisuddeeyo e Fort Portal mumpuliriza bulungi kansubira kuti aba UPDF kwe muli aba SFC police military n'abala Kansulenti Semuai eso ne iso muli kodinga video eno nga namukama mmwe kwali Museveni kuno kwoli Natasha kwoli Muhoozi kwoli n'ebitongole byonna byokwenda kwe bene ba MP kwe muli kati kamba swaze ekisokera ddala buli mujasi yenna yatwalibwa Congo ng'oli munnansi Nakabala temulina namba y'amagye eya UPDF temugirina temuli mu record wonna you were recruited under UPDF but you are not known in any archive or in any UPDF data temulina numbers temulina namba z'amagye bali mukutta biyenje ebitamanya mujjukira emyezi 3 emabega oba myezi 4-5
Museveni we yafulumiza amagye ge yafulumya ne mbagamba nti yayomba ng'agenze okugapasinga out bwe yagamba he didn't expect more educated people to join UPDF. He was hoping to send off the so-called uneducated officers, but he was shocked that there are so many overqualified UPDF officers who were recruited during that period. Yagamba nti bwe yagenda okupasinga out amagye yagamba nti kimwewunyisiza nnyo okuba nti amagye agapasinze abazze bonna bwe bapasinze out babadde ne qualification zaleeta suubira. Yali amaze bagenda kuwandika abatalina qualification aba senior 4 abasomye nnyo nga ba senior 6 yasanga abadiguli yasanga abadiguli yokubiri nasanga na masters nga bayingidde amagye n'akitya nnyo. Kati njala bategeeza bana Uganda mwenna abasajja bonna be mwala nga babali ku lutinze bonna tekuli alina namba y'amagye battabiyengi babatta batya. Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ayagala kendeeza amagye g'abana Uganda atekemu amagye agakabano. Kati Congo waliyo ebinja bino biri bina kahanga muhaka manyi otuuso waliyo Mountain 1 waliyo Mountain 2 squad ne Mountain 3 ne Mountain 4 zino squad zirinya. Ambushi baji bateze batya okutuuka batta nga bakisetinze. Abasajja bano jukira zino group zembasomedde nnya. Buli group almost yambala uniform yayo kyekisooka. Buli group bagisetinga negenda mu kifo kyayo. Okitegedde kyokka mu bifo gye bagenda basangayo M23 kubanga M23 atera ye ADF nkiddamu yarabanyonyera bintu bino mitegeere. Zino group enyeza Mountain 1, Mountain 2, Mountain 3, Mountain 4 zisangayo ADF as well ye M23 nga neri mu operation yekola. Kati basobola kuba bantu bano kuba bamanyi bali ku komandiza bakama baabwe tebasobola kuba wa M23 mtebasobola kuba wa ADF ninga M23 ne ADF bantu babiri babamu. Kati kahanga muhanga Museveni zino group ennya ne bazisetinga ne zeteeka ko friendly fire ne zeekolako ambush nga tezimanyi kubanga baagala bette. Bayi katugambe kambaweko ekyokulabirako Kampala district erimu Lubagaza mirundi ebiri erimu Nakawa erimu ne Kawempe. The divisions zisinya yes. Kati buli division bagisindikamu ekibinja ky'amagye nga kiri mu uniform ndala. Kati abantu abo ne babasindika ogenda okukola ki okunoonya aduuyi. Naye nga aduuyi gwe banoonya ate wa Museveni. Kati batuuka wali tebamanyi eyavudde Kawempe tebamumanyi eyavudde Lubaga tamanyikiddwa n'eyavudde Nakawa tamanyikiddwa bone teyemanyi. Kati olwokuba nti babasindise olimba muga nti aduuyi ali mu kitundu gundi bo batuuka obutuusi bwe basanga obakuba ekyo tuyita ambush was friendly fire. Basajja batu ne beekuba kopa bonna okubula okwetta. Abasobodde okuwonawo oluvannyuma bakitegedde nti guno gwadde muzannyo gwa Museveni ogw'okwetta. Gulupu zonna ezasindikiddwa zaali tezeemanyi era ne zeekuba amasasi. Museveni njagala olwayimba eggwanga obagambe nti omusajja eyabadde aduumidde mission eyo teyakomyewo nga n'amagulu tegaliiko. Abantu babategedde nti babaseetinze banoonyeze yabadde overall commander ne bamulumba ne bamukuba amasasi amagulu ne bagaga benta ne bamutisse ku nyonyi bamuleeta ku Friday wedde ne bamuyingiza Uganda nga talina magulu bamaze omukuba kubanga bakitegedde nti ne badde bamuseetinze buseetinzi ne bamukuba amasasi ne bamumenya amagulu. Kati ekiri e Congo kitokota si kisandikire. Njala tegeeza eggwanga nti mu group zino zonna ezakola idinze Museveni akimente bano bonna bannayuganda tekuli munyarwanda kuba teri munyarwanda agendayo. Zonna ze meetings ne zeekuba nenga ate zimanyi bulungi nnyo nti ADF ne M23 bano bokujja okukola operation e Congo bajja baviiridde ddala mu barracks eye Makindye gye bava okujja okoperatinga mu Congo nga balina ekitundu kye balwanira
kine ebyobugagga bingi nnyo ebijjudde gold era nga wetwogera essaawa zino zebaguzaako ebbanga ttono nnyo okutuuka mu kitundu ekyo eno balwana ng'eno balina kampuni ezisima gold nga bafulume baleeta mu Uganda babatunda gold ku black market. So ekibalwanyisa bano kufuna kitundu ekyo na kufuna bya bugagga babitunde ku black market. Kati abasinga obungi bonna abaana ba UPDF basinga obungi bonna tebalina nnamba z'amagye era bafiira bwereere. Era njala tegeeza eggwanga nti abaana bonna abo babanja emisolo babanja emisaala gya myezi 8 ku 7 nga tebasasuddwa wali n'ekikumi bali mu kufa naye nga tebabasasula na basasula. Ekyo nakyo Museveni jangu okigamba abantu ogambe nti kiki kyamu kye njogedde. Mutta abantu tembasasudde mbatega ambushi nga tebafunye ssente. Aziwero nga nabagambye nti wiiki eno era yasindisa abajjasa basukka 13 tebagenda mu Somalia fute ginaganyo mota for security reasons okusavinga abantu abadde mu nnyonyi eyo. Nga basindisa abaana bano bagende Somalia mbo bagende bakuume nenga ate bakimanyi bulungi nti mission ye Somalia yagoba babagobayo. Kati bagenda basindi kumujja kule ebbanga tono nnyo nti Al-Shabaab yalumbye ne baba na Uganda bane kuba camps bagenda kuba tazine embuzi ezagenza ate nazigambe teziwulya bulungi nnyo. Ndoza mujja tegeera kye kigenda maaso ngamba ze basekula na kubajja mu empewo gye mulina. Tugenze maaso. N'abaana bonna bakomawo okuva e Somalia bemwatwala ne mbateeka mu saidize Karamoja. Nabo bagenda mwaka nga tebasasudde ssente. Bwe mwabajja eno bonna nga batandise basaba ssente mwabatutte legu. Mukimanyi nti embeera eri legu si nnungi olw'ensonga ne mu Sudani mwennyini mulimu olutalo era ng'olutalo Museveni alinamu ssente. Yensonga lwaki nti n'abajasi bennyini kati batandise okutandika okuva mu mpisa nga bakola ebintu bitategeere ku lw'ensonga nti mwe kennyini muli ku pressure temulina ssente ate nga muli mu kuteeka abasirikale mu mbeera enzibu naye ekinava mu yebiraka mujja kitegeera olw'ensonga nti ensi ng'emugirowooza si bweri. Kati nno awo bimu ku bintu bibadde bagamba ebyabadde mu ki ebyabadde byogeddwa kati njala kubawa information endala eyabadde ku ekyensonga tugyongere tugende mu maaso. Mu meeting eyo eyayitiddwa Bunambiro okusala entotto butya nga maze okuba information y'ababba parliament wulira ebyatandikiddwako. Baasose kwemulugunya lwaki information y'okuba abantu bano aba UPDF yafulumye ne beemulugunya nabitegedde ntya ne beemulugunya lwaki ntegedde nti ADF era M23 era operatingira mu baraksi ye Makindye ne bagende Congo nategedde nti tebajjasa bano tebalina numbers. Kati Muhoozi ne kitaawe wulira bye bayogedde ne Janet ebiddako. Janet yagambye Muhoozi ne kitaawo temusasula basirikale. Tulina obuzibu amaanyi nnyo. Musuubira nti abasirikale nabo basirivu okuba nti basirise nga tembasasula ssente batola ku mission. Newankubadde abasirikale bano basirika n'ekigenda maaso bakiraba okwetoola eggwanga lyonna. Ne bwe tutabe beegendereza nnyo okusinzira information weefuluma mu public tujja kufuna obuzibu olw'ensonga abagaba information bali muffe ate nga information gye bafulumya ntuufu. Tugenze mu maaso. Okusinzira ku pressure eriwo Yoseri yagambye nti information efuluma ne bwe tunagiteeka mu nkola tugenda kukola tutya. Batubanja abana ekituufu bba abaana tetumanyi gye bali. Tugenda kukola tutya. Njagala tukyusa amawulire tuga diverting. Ngenda kulagira ekkooti y'amagye esobole okusumulula abasibe bonna abanoopu abali mu makomera. Tujja kufunawo obuweero tusobole okusala ku pressure ey'abantu eri mu public okudimandinga abantu abattibwa olw'ensonga bo tetukola ki tetubalina. Museveni njagala oveewo wakane muwala wo Natasha bye yakugambye Nankumbi. Natasha Nankumbi yakugambye bw'ati nti muzeeyi bino byonna tubyogera naye njala kutegeeza nti ne mu makyaki eno gye tugenda agafu ag'abalokole tusabisa endiga ne tuzibuulya eddiini naye olumala eddiini olumala okusaba emmisa ziro endiga nga zidde ebweru zitandika okwemulugunya ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga omuli okutta okuwamba okusenda abantu ku mataka. Koga kino naffe kitwewuunyisa okuba nti ate abeefuula tumanyi nnyo Katonda ate be tuzza okubuulira Katonda
emiso olugwa batandika tugeya ng'abageya nti ffe ebintu byonna bitusobyeko n'amugamba muzeeyi kankubuulire abantu bakyamu abantu batukoowadda era buli kimu tetukyena kye tugenda kuzza noonye butya bwe tugenda okuzza emirembe mu bantu naye ng'obudde bwo tebukyali. Natasha n'agenda mu maaso n'abagamba n'ekizibu ekira kye tulina nti walonda baminisita naye nga baminisita bonna babbi tebana kye bakoledde gavumenti era tebana kye batwongerako. Be bafuna ensimbi batandika kujja ku social media kuduulira abantu na kwogera bigo bitakwatagana olw'okuba nti balina ssente bakudaalira abantu. Bano bafuna ssente okuva mu office ne bafuna ssente mu ministries ne mu project okutandika okuba nti bakudaalira bannayuganda nabo babbi batuleetedde ekizibu nti parliament etulaba nti public etulaba kyamulinga essalamu eri ensenke kitegeeza twolekedde obuzibu. Museveni n'ayisuka n'agamba wetwogerera essaawa zino tulina obuzibu amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu twali twamusiba entegetege nga takyasobola kugenda mu ggwanga lya Bungereza naye kati essaawa zino bamutadde ogenda mu ggwanga lya Bungereza neyo gye tubadde tulina batwogerera agenda tukuba akasa ate nga kali kawunya. So simwe bwe tugenda kikola kubanga twali tugezezaako mu blocking obutagenda Bungereza naye atuuse busika sitatuuka e Bungereza eyaffe yatwalula eba esiridde muwulira bulungi nnyo. Natasha kenyini n'ayongera n'agamba n'abuuza bulaaza we Didigi Muhoozi Kanyirugaba bulaaza General Muhoozi Sebo, what does your MK project add on this country or to us as a family or the ruling family? Oyo Natasha yabuuza Didigi Mwanyina yambuuziza bulaaza Muhoozi General Muhoozi project oba MK project etwongerako kikuffe abali mu olulyo olufuga era ng'abali mu buzibu essaawa zino. N'amugamba gwola okuba nti bana bakusuusuuta tebakubulira mazima kati nze kanga kubuulira olwaleero. Tuli mu busa obuwanvu obukyumuuka obulinga obumaze omwezi mu pipa. Kati kankutegeeze bakuyita ne bakusuddiyo okutwala mu bivulu bino byonna nti ogenze kunoonya bululu ne tolina bululu tebuliyo. Ekituufu kiri nti balamu ne bakojjaabo bakufera teriyo bantu babasombera essaawa olunaku lulaba kugenda otuuka ng'abantu we bali ng'abasasudde naye nga tolinayo wadde muntu n'omu olw'ensonga nti bano babbalamu basomba busombi bantu abantu abakawagala baba bajja bokka era y'ensonga lwaki temuna kye mugenda twongerako okujjako tuleetera ebizibu n'abantu okumanya nti munasereza eggwanga mu bintu bino. Oyo Natasha Nankumbi yayogera agamba muganda we Didigi nti bye mutandikuse okukola ebintu bino bireese obuzibu mu ggwanga. Kati Yoseri wagenze maaso mu statement gye wakoze wagambye I think now force doesn't work anymore. Ekyo kigambo kyavudde mu kamwago kimeti force tekyakola. Naye it's too late for you to come out with such statements because all along we've been warning you that a leader doesn't behave like you. Omukulembeze teyeeyisanga ggwe. You talk arrogantly, you kill, you torture, you kidnap people in their own country. And when you come in public, you pretend that you don't care about Ugandans, as you used to say that you don't care about them. But even if you purchase a lot of ammunitions, you have a lot of army and energy, time comes when everything doesn't work out. It's the same situation which you are facing right now. Amaanyi tegali abaganda tuga amaanyi tegali asinga embazi yewaata. Right now na information endaga nti ebigambo mu byatandise okwogera biyinza omuviirako akabasa. Mawe atandise okwerogozanga omuwulu abikula ku mawolo nga naye ala abagenda musindikiriza abyo okuba atandise okwogera ku kintu kya transition nga takiinaako buvunaanyizibwa. Weefuliraga nti okutulugunya kyo ekifaananyi ky'okutulugunya kingi. Mawule mulindeeko mu batandise omusindika batandise omukuba omugera bamusindikiriza olw'omusindika avaawo omujja kitegeera. Kati Museveni njala kugamba wasiiga mbini empitambi okwetola ensi yonna ng'empitambi teriko mutina magulu ffe tukola program tukubula information entuufu eri ku ground mukwata abaana b'abantu ne mbatta ne mbasiba buloka ku busajja ne mbasiba buloka ku mabeere ne mbayiwa kamula ne mbiyamba bifo by'ekitundu by'ekyalo byebakyala ne mbaleepinga ne mbasiiga siriimu nga mukozesa obutemu obw'ekika ekyawaggulu nga mulowooza nti ensi egenda kusirika. Right now bannayuganda bafuluma eggwanga lye bazifu nti bagenda kunona ssente gye bagenda naye bagenda kubonaabonerayo.
passport office katiringa ddwaliro lye mulago buli alumwa yagenda kuba bagala kufuluma yali asobola okukola business y'obukadde obuto ne bwakoto obukadde asatu bukyasobola kukola business eyo nsi kijje mutandise okufugiramu abantu buli muntu mwagala mutta ku pressure ebintu bigenda kukola nga bwayogedde pressure now force doesn't apply anywhere kubanga mukimanyi muli bapangisa muli mu 7 family muli overstay mwafuna visa nga muze na mundu visa yagwako dda ku mwagano giri ni winga ojiri nga mwina kuwa ubuyinza wana Uganda ne bamuna asomba abanyarwanda okubayiwa mu Uganda kankubuulire tosobola kukwata amazzi ga kidiba gayiwa ku nyanja it is impossible tegasobola kubuliramu Museveni tosobola kukwata amazzi ga kidiba nogayiwa mu nyanja enyanja nefuuka ya brown it is impossible for example Kampala mukono wa Kiso yasinga mu entobazi yasinga mu toilet ezitire ku program yasinga mu company ezirimu ebimuli yasinga mu company eziriwo mu sewage na buli kimu enkuba etonya amazzi amacyafu agava myala negayingira leke Victoria on a daily basis wala beko leke Victoria ngefuse ya brown amazzi gafuse ga brown it is impossible it is natural now bwekito kiri ne bono somba abanyarwanda no baliwo mu Uganda kijja kuba kizibu nnyo okumuloba na Uganda that mentality of importing foreigners to overtake Uganda it is impossible because it's just a mere time very soon the hunt is going to be hunted very soon the hunt is going to be hunted as we speak right now the northern part of Uganda people have waked up now they know exactly what is taking place kati njala chigga munyu gusemba kino kijje kunze omanye kizibu kye mulina bwe munywa amata ne munywa neshabu balita shabu mutandika okulowooza ng'ente zennyini zitambula zeega yabwe zisala obusazi bwe zitandika okulekana temulowooza ako nti olunaku lumu mugira kuba mu buyinza which is very soon bw'oba okimanyi nga gwe weyita nti oli mulwanyi ekintu ekisinga okuyimirizawo regime kwe kukuuma ebyama naye regime ng'eneebwa kasita information efuluma on daily basis kiba kitegeera temulina kimulina kino nkikugamba wali otambula nga public abantu bakwala kati otambula bukuuma kamberenge ffe twakukagulya gwe wakagula okyusa buli lunaku amajja agakukuuma akukuumya olwalo si yakukuuma enkya reason being tomanya oyo akukuuma yakukuumya ejja alina interest ki oba alina birowoozo ki kubanga gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo ensi ekunoonya ate ensi ekwagala gwe kennyini famire okimanyi nti abamu tebakyasobola kgenda mu Europe genda mu America genda Canada nyensi ze mwasigaza Russia China nensi ziringa ssatu zimwasigalamu ogendamu nti ewe mugenda mu nsi bagenda bakwata bukwasi kyekintu kyemuli naye nga lwaki mwatuuka ku nsonga eyo one njala bannayuganda bali wano mbabetinga bwe mbanga mwalebe ku TV bannayuganda abali ekireka kasokoso bonna bali mu kumenya ebyalo biringa bina tekuli wadde TV wadde radio yagenze covering information lwaki bannayuganda bagwa ku ttaka bonna basirise eri gwanga limulimu kubanga iwe ate wayagala atwale ettaka ng'akyunya kati abantu bagoba kutabagenda kudda ki okitegeera okwekwebuzabuza ng'afukaana aba bw'oba toyagala kunaaba ne bw'onoogula perfume n'ozimala mu dduuka ogenda sigala ng'owunya okitegeera kati yensobi gye mukola mwe ne mulowooza nti abantu bagenda mukola effujjo ku bannayuganda ne mujja ne mwefuula abalungi ne munaagaba ssente mmeka it is impossible abantu bakoowa njagala kuwa ekizampa esembayo ngende ku information esembayo olina Janet mukazi wo mumaze ebbanga ddene mumanyi ebizibu byamwe tebitukwatako olina abaana bali mu over 10 wabazaala Janet okuva yakola speech ku anniversary yammwe y'emyaka kuba mmeka you don't want to know naganza omusajja namuvaako akole byayagala kubanga amanyi kikyoli akimanyi akyogera akimanyi abaana abe 10 bonna plus tubamanyi gye bali wadde public emanyiko Natasha emanyiko Patience emanyiko Diana Muhozi n'abalala neffe tumanyi buli muntu waali era tubategeera ne bahandulaza babo tubamanyi kifaana kikyo sigira abaana abo kubanga buli kimu gwoyagala kitwala kati ndo wegendereze joko mukola ensobi joko mukola ebirala wano right now wavudde kolongo osiriwaza abaana mbabatendese by'omukolo bagenda kukolera by'emikolo bagamba nti mufuna ki mu kwepiica
oba okwepiica mutandise kufuuka ba private parts inspectors mukulu. How did you get all over 100 kids when got one private party inspector? Museveni ndaba na 100 plus. Wagambya bana bato mubakola ki bachibengeginga mu sex intercourse. Mbokati bafuuse ba private parts investigators. Njera kubuuza gwatali private part investigator wafuna oti abaana ekikumi bazaala nga n'abala wabeegaana banna njera bagamba nze kennyini nava ne mbagamba netusooke tutwambuze struggle eno tunaazaala nga struggle ewedde banna ndi wano okumenyawo statement ya mbagambe buli muntu alina obudde obuzaala zaala kubanga obusajja butwetoolodde bulina ne strategy ekendeeza okuzaala kwa bannayuganda nga oba kuba empiso ez'ekizaala gumba bulina strategy etuzaaliramu ffe abaana baffe bo butandika okweyalulira muli mwe nga muganye okuzaala simanyi zaddeyo kamu bivuddemu bw'oba olina obusobozi obuzaala zaala abaana kubanga tubeetaaga obusajja butandise overtaking us batutwala batujjawo mbagamba nkidda mu statement na ngimenyeewo alina okuzaala zaala ng'obudde bukyali kubanga ensi yaffe tebajja kitutwalako awo tuvuddewo. Kati kansubira Mr. President otuuse kankwena information ngende ku information endala enkambwe. Mujjukira omugenzi Dr. Aggrey Kiyingi gwe baziise gye buvudde katono mukama mumuze mirembe najja ne baganda omugayi gwe bayita Frank Buliira y'omu ku bali mu lukolo lutadde ekyo Kiyingi right terimulisa nanga omusajja wa iso wa Semwai era Mbega akwasiza abaana bangi nja bali babadde mu struggle abadde balina babadde bakutandika okuteka power armed struggle n'abakwasa era babasiba kati omwami ono butaswala yavudde ne bakonde bagamba batukiza buto ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Dr. Aggrey Kiyingi era mukigenda kuvuganya mu 7 mukulu Frank Buliira ne banno temusiriwaza bannayuganda. Frank Buliira n'ekibiina kye muli basajja ba Mbega ba Semwai ne iso owulira Dr. Kiyingi wano bwe yafa namubeerako bw'omu nga teri media Uganda emwogereko abeere blogger sebo gwe Frank Buliira wali Japan wali Indonesia wali ogenza mu ggulu okwogera ku Dr. Kiyingi nakino ekibinja kyammwe nobody came out kabe mulumbe kebere mu kuzika temwayogera ku Dr. Kiyingi mwajje wa guts oba audacity zogera ku Dr. Kiyingi okujjako mwagala kufuna influence etandika okulowesa bannayuganda ab'endowooza entono nti okay twatukiza mu Dr. Kiyingi katugende mugende mbakwasi genda okwase ennyoko nkiddamu genda okwase ennyoko. Frank Buliira nabera ku Dr. Kiyingi almost for good 1 month nga teri amwogerako gwe kennyini nga tosobola mwogerako mwenna bavudde nga tosobola mwogerako politically ne bwe yafate mwamwogerako bwe bamaze omumuziko olwokuba nti mumanyi Dr. Kiyingi yalina abantu bangi nnyo mwavuddeyo n'akabinja ke mwaseetinze mutandika ojja mu public mwogere ebigambo musikiriza abantu bagenda okwata ennyoko sinakindi omusiyage. Video yino kangibateere tukyatandika butandisi video tennaba uno mulaba wano tubadde tukola nakati omugenzi eyali mukama waffe eyali omukulembeze Frank Buliira Dr. Aggrey Kiyingi muteekateeka eno eya Uganda Federal Democratic Organization basebo ne banyama enteekateeka eno ebaddewo okumala emyaka mingi era Frank Buliira okolaganira wamu naye olwaleero oluvannyuma lw'omutonzi okumuyita tetusobola kuleka maanyi ge gaffe ttogge tetusobola kuleka nteekateeka yonna gyeyatandika enkomaawo olw'okuba nti tali naffe twagala okwongerayo ekifaananyi kye nga kye kirabikira mu nneeyisa gye tweyisaamu. Basebo ne bannyabo omugenzi kati mwami Kiyingi yalina enteekateeka emambulako gavumenti eno ejjudde obulyake era yenteekateeka y'emu gyetugenda okusigala nga tutambula nayo nga tutegeeza abantu bonna bajje twegatte tutambulire wamu tusobole okumaamulako nakyemalira. Basebo ne bajjawo mu nteekateeka eyo tuli beeteefuteefu okukolagana na buli muntu yenna oyo yekka yekka akkiriza nti tulina ekigendererwa kimu oyo akkiriza nti owoopposition ye mulabe we tetulina nkolagana naye tetujja kukolagana naye tulina omulabe omu yekka yekka mu ggwanga lino ye mwami Museveni
n'abo abamwetoolodde akabondo akatono ak'olubatu bwe balya bokka ne bekusa bwanayinki n'abonaabona obuntu bwa wansi talina wadde ekintu ekimutuukako. So tuli beeteefuteefu okukolagana ab'opposition bokka abo abakkiriza nti tulina kujjako Mwami Museveni. Abo n'aba state operative oli Frank Buliro okwebaza Mwami Kyagulanyi ssentebe era pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform olw'omutima gwe yatulaga n'atubeererawo mu mbeera gye twalimu nga mulwanyi munnaffe mulwanyi munne amaze okutuuka ku maaso. Ssebo tweyanziza nnyo era tulina enteekateeka namutayiika okukyalirako tweyongere okunyumya ku ngeri gye tuyinza okumaamulako nakyemalira. Bassebo ne bannyabo olw'emirimu emirungi tetukkiriza nti Mwami Kiyingi ono abadde akola era y'omu ku bantu abawadde bannayuganda essuubi. Tuteekateeka okuteekawo Albert Kiyingi Memorial Museum and Rehabilitation Center olw'okwongera okumujjukira ffe ababadde naye tukkiriza by'emu ku bintu by'abadde asinga okwagala era tugenda kukikola kibeerewo. Tuseeko n'essomero erigenda okwongera okubangula abantu mu nteekateeka ya federo. Abantu bamanye federo ki gye twagala, seeno ey'ekimpatiira eno eya mukyala Betikamya seeyo, wabula eri entuufu yennyini efaanagana ng'eyo gye twafuna mu 1962. Bassebo ne bannyabo ntwala omukisa guno okuwowoola mikwano gye, ab'eŋŋanda, collaborators, abantu bonna abaali baagala Kiyingi mujje tulabe nga tutwala ebintu ebyo mu maaso. Tuteeseseese era bassebo ne bannyabo olukuŋŋaana kiyite Agrem Kiyingi Memorial Annual Lecture buli mwaka twongere okumujjukira n'okwogera ku bivugirwa byaffe nawo we tutuuse mu nteekateeka eno. Oba oli awo ey'omwaka ogujja n'agenda okutuuka nga tumaze okumaamulako nakyemalira ijja kuba ssanyu jjereere ku lunaku olwo, naye nga teekateeka buli mwaka okumujjukira nga bassebo ne bannyabo. N'olw'ensonga eyo twasazeewo ne tulondayo akakiiko ak'ekiseera akajja okutambuza ensonga zino zisigale nga zigenda mu maaso. Ne tulonda Mwami Frank Bulira Kabinga okulembera akaseera kano tusobole okubanga tugenda mu maaso. Sijja gimalayo. Frank Bulira oli musajja wa Iso ne Semwai okwasizza abaana bangi nnyo abadde mu armed struggle n'abavudde e Bulaaya. Bano bona ba state mafias. One, Dr. Kiyingi yali afudde kumwani yavayo n'akola statement. One, Dr. Kiyingi yalina projects nyingi omwandedde Hayes International esomesa computer kalimagezi essomero baali twana ebizimbe babitwala. Somero kiri mugenda oteekawo. Muyita abantu ogenda okubeegattako. Nga tebwambayita ngenda kuzika Dr. Kiyingi. Kyekibuzo ekisooka. Mugambe simanyi mubaza Kyagulanyi. Kyagulanyi musoma kodi mwagala kumuinvolvinga mu bintu kubanga Dr. Kiyingi bamulangira n'amawulire wageri nti yali alidinga ekiyinja ky'abayeekera. Kati mwagala teeka mu Kyagulanyi mutwale muteekemu kubanga mwagala mufuula muyeekera. Mukulu genda osomese nnyoko osomese kitaawo n'abantu bamwe mwerabira Dr. Kiyingi ne mwegaana ne mukuziika n'afa temwaliyo. Kati muzirise bulungi engalabi zammwe twako abasajja b'enkwezenge. Eyo project yammwe mugende mugiziike. Awo tuvuddewo. Kati simanyi awo tuvuddewo. Nalabyeko Bebe Cool ng'omanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nkulabula muganda wange genda mpola wolaga watabwa kambwe. Bebe Cool mutabani wa Mbidandisa ligenda mpola kukumanyira kw'omanyira Kyagulanyi wabadde e Bungereza ne mukazi wo Zuwena nga mugenzi okulya ku ssente. Kamera zange zakwatiddeko mu bbaala emu babbawunsa bakutaasiza nga bagenda okunyiga empamyo. Eno footage kamute babbawunsa bakutaasiza bagenza okunyiga empamyo kumanyira Kyagulanyi. Tugende mu maaso. Ona Bebe Cool ng'ali mu bbaala e Bungereza anywa ebintu bire. Omulaba wuuyo yabadde mu bbaala e Bungereza awo. 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 Yabadde mu bbaala e
ngalinye ku mmeeza ng'omuzeegwe. Olwavudde awo ne wabaawo bannayuganda abaali bamunoonye edda omufuna. Badde banatera okutuuka ku mmeeza yodde bamulage bamusomesa essomo babbawunsa ne bamukwata ebbala n'ekyankalana. Teri TV kebere radio kebera alina footage ono. Teri TV keberani alina footage ono. Nenga yebe dokulu yenyi akimenti yabadde awedde badde bamukubidde Bungereza. Aba bawunsa nga bataasa butaasa. Babawunsa badde bataasa butaasa nga bayayi batuuse ku mmeeza badde bagenda baba mu Windows nga ne Zuwena waali alaba. Kumanyira Kyagulanyi. Oyo footage nayo kenyini tewategedde ne wadde wataasidwa babawunsa era bakuyisiza na manju. Kamudde mukanzire mu kano ka video. Wuuyaawo yeeyita big wuuyaawo. Mumula bulungi nnyo. Ne Zuwena wuuli wali ne mukazi owuli wali badde mu bbaala awo. Wuuyaawo bebe kulu ne Zuwena wuuli wali. Mumula bulungi nnyo. Kati wano abaye badde bamusazeeko babawunse bamutaasiza obutamutuukako. Ono footage teri amulina. Oyo footage teri amulina ne wawonye badde bagenda kuyiwa amannya ago omanyira Kyagulanyi. Oyo footage teri amulina nze mulina wano nzekka. Awo tuvuddewo kale tugende ku nsonga z'omuzikiti. Then njagala mumpitire director w'essomero gwe nabagambye waliwo video zengenda okubalaga ne simenti no video enegenda ku social media wasigadde kubanga erimu content atali mulungi. Waliwo essomero erisomesa abaana okuvuga empanka. Footage yenna mulina. Ono footage ono yatusiza n'okukwata aba investigator babakutte bali mu kkomera Kitalya. Mwetegeke ekijja bwenvako information y'omuzikiti footage gwendeeta muzibu nnyo. Kuba Museveni ne mukazi we bapromotinga okulya ebisiyaga. Kati ebintu by'omuzikiti gwe Kampala mukadde njala tubigende empola. 1. Okusookera ddala ngenda kusaba bayisaamu mwenna muddemu mutunule mu ssemateeka afuga obuyisiraamu. Bwe kiba kisoboka buli mufuti yenna afuga ebisanja bibiri aveeko. Bw'omuntu bw'olwa mu ntebe afuuka kizibu. Okutunda emmali y'obuyisiraamu tekitandise leero. Okuva oyo mu bajje bwe yajja yatandika okukolaga ne Museveni era alemedde olwa Museveni. Kati ekintu kino kiri mirundi ebiri njala mufune. Ekintu kino kiri mirundi ebiri. Kitya ekisookera ddala Yoseri akulietinga ekizibu ate nambala najja n'akisolovinga. Ye problem creator ate najja nga problem solver. Kati ekintu kino kiri mirundi njala munkwate bulungi nnyo ekisooka. Ekintu ky'okutunda ettaka ly'obuyisiraamu ne property zaalyo baba tugenda okutunda ku Nyondo kiri mirundi ebiri mirundi ebisooka. Ekintu kino Museveni kennyini akirinamu omukono. Yagenda kireetanga diversion okutujja ku mulamwa gw'okubanja abantu. Ekyokubiri ayagala kireeta kuzza basiraamu okubalaga nti yalina capacity esobola okusasula ensimbi ezo n'okutaasa ebintu by'obuyisiraamu. Ku bibiri munaamu maka ekintu kimu mujja kwekanga ebintu bino byonna ng'era abitutte. Lwaki tutandise bwe tuti emivuyo gy'okutunda ebyobugagga by'obuyisiraamu tegitandise leero era mwagezaako n'okuggyako mu bajje wabaawo okukomba n'okulya essowaani n'alemerako nakati kwali ne bajja ne bazannyamu ne komedi awo omugenzi Nuhu Muzaata batte najja n'ayogera ebintu bingi nnyo manyiye mu kwogera tabadde mukwatira nsawo yajja n'ayogera obubaka buno ndowooza kanteyo ka vidiyo kano kamu kokka yajja n'ayogera obubaka buno. Okwagala okumenya w'ennyumba eno abo tubategeeza nti wallahi summa wallahi tujja kufa nabo tujja kufuka nabo alaasiimwa ku mutwe gwabwe kuliko evubuka bagita Shaabaani Ramadaani mubajje wallahi mubajje nabagamba nti nali nzisize emundu ku mubajje naye nagisitudde buto ate njagala mungende tombula mu abambalamba mu Muzaata naye ayiseewo nababuuza dda bwe twalagaana okuliko okuba temundaga
Muzaga said, Muslims fighting for the return of council property are not interested in the Uganda Muslim Council's leadership. It is very embarrassing for Muslims to have a leader like Mubaje. Southern Africa, on politics on a Islam, Kupa, Yamumaji Shaban, Ramadan. Margaret and Majamuriachi, Yatika, na hiyo wale watu fuki de Jamaica. Tunaote kuja kwa Jaganye. Letu ngatumaje tutakupa left right wa kuone wasi inshallah. Tutakupa kushauri tabibu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheikh Muhammad Gomeze Mirembe. Wonna woli Allah akuumuze mirembe Sheikh Nuhumuza atabatte. Mu basiraamu bonna wali teweetiiririra. Naye katugere mu maaso. Ekisokera ddala ensonga zaayogeddwa buli kimu kyavuddeyo. Mpulidde abayisiraamu bangi nga bayisinganya ebigambo naye amazima gali nti njala tutandika okusoma ebintu bino mpola tubive ku ntono mugenda kufuna ekituufu. 1. Bagamba buzi wonna buvudde ku ttaka ly'Essembabule eryatundibwa emirundi egisukka mu gumu. Si bwe kiri ettaka gye bagajje livudde okujja otwala properties zino zonna. Njagala mbasomesa ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo kimu ku kimu, mukitegeere bulungi nnyo ku kimu ku kimu. Bw'obanga obuzi bwavudde ku ttaka ly'Essembabule nga Supreme Council n'abagikulira baatunda ettaka lino nga liri Ssembabule, kiba kitegeeza nti ettaka lino lye baatunda ntegeezeddwako nti lyatundibwa emirundi egisukka mu 2. Naye sooka weebuuze, Ssembabule district market value y'ettaka eyo eri ku sente mmeka pa eka? Eka y'ettaka Essembabule egula sente mmeka? Price value y'ettaka y'Essembabule egula sente mmeka pa eka? Kyokka osooka weebuuze ekyo okiteeke mu mutwe gwo. Manyi nti ettaka Ssembabule bwe liba lya bbeeyi nnyo pa eka terigenda kusukka miliyoni 5 ku 6. Ekyo kiteeke mu bwongo. Ne bagamba abanja yagula ettaka eryo $3,900. Agenda okizula ng'ettaka lirimu enkaana baali balitunda dda. Kati njala tutunule wano ekisooka. Wabeerawo omuguzi agula n'atunda. Tukkiriziganyiza nti wabeerawo agula n'atunda be bantu babiri. Ettaka lino bwe balitunda, alitunda abeera n'ebiwandiiko byogera ku ttaka lino. Era bakuwa time n'ogenda okebere ku ttaka lino gye liri mulandizi oba teririiyo. Ekyo n'okiteekaawo. Ekyo nga kiwedde. Endagaano gy'okola mugikola nga eri specified oba strictly ngeri ku ttaka lyawa? Ku ttaka ly'Essembabule. Era bakuguza ettaka eryo we bali tebannafa, ne baba bafudde tekunnafa kuwadde abantu abasukka 3. Njala batemera kintu kino bulungi nnyo. Nkiddamu. Sooka otunule ku muwendo gw'ettaka eka bwegula Essembabule oliteeke ebbali. Oteekewo nti ettaka eryo lyalina ebyapa nga mulandizi omuntu agenda okugula amanya ettaka limanya gaani. Era bw'otuuka mulandizi okugula ettaka ne baga nti ettaka lino omuntu omulala yaligula ekyapa kirimanya gaagundi. Kati abantu bano ab'emirundi 3 oba ab'emirundi 2 abagamba nti babaguze ettaka lino ono asibye oleka bali muguze, tebaafuna kyapa kugenda mulandizi keberayo. Eyasembayo oggula ono abanja naye teyatwala obuvunaanyizibwa agenda mulandizi kebera nti ekyapa gye kiri. Ebibuuzo njala tugende mpola tubuuze ebintu bino wammanga mpola. Kuba mulimu bantu nga 3 naye teri muntu asobola kukwata 3.9 billion Ugandan shillings okugula ettaka nga
agenda kugula buguzi ku ndagaano nga tafunye kyapa era nga tagenze kukola kyetuyita search mu lands. Bw'ogenda mu lands okukola search baga nti yes ettaka we liri mu mannya ga gundi. Kati bw'otuuka mu lands bwe kuba kuliko first buyer yasooka okugula ateekeddwa okubanga ne bamuwa ekyapa naye n'agenda n'akikyusa. Kati bwanga teyakikyusa kuga ebibuuzo bingi awutuveewo. Era endagaano negamba nti ettaka ensibuko yonna eva ku ttaka ly'Essembabule. Properties z'Obuyisiraamu ezisigadde mu ggwanga lyonna ziyingiriramu wa mu ndagaano eno y'Essembabule? Kyekibuuzo ky'osooka okubuuza. Properties z'Obuyisiraamu zonna ziyingiriramu ludda wa ku ttaka ly'Essembabule? Bamasheke ne bahajati mwenna njala babuuza ekibuuzo kimu. Ettaka liriko okujja n'okukomba essuwani liri Ssembabule. Kati properties z'Obuyisiraamu zonna ezaateekeddwamu okutundibwa ku nnyondo ziyingiriramu ludda wa? Ekigambo kye bayita attachment. Kankibannyonnyola attachment kwe nkubavuga nti oyongereza oba okwasizaako ku ndagaano oba oyongerezaako ku kintu ekyo. Kati wano kooti byabadde nti yataakinze properties z'Obuyisiraamu zonna ezisigadde zisobole okuba nga zireeta okuzza ensimbi z'omwami oli. Soka weebuuze ensimbi zino obuwumbi obusatu mu bukadde olwenda zaakuze zitya okutuuka ku buwumbi bw'ensimbi 19 okuva ku busatu mu mitwalo 9 bugende ku buwumbi 19 almost 2. N'ekibuuzo kiteeke mu mutwe. Ekirala bwe bagamba nti public auction wano waliwo properties eziri 8. Properties ziri 8 ziri worth billions and billions of dollars. One, kuliko land comprised in lease hold register volume KCCA 1494016 land at Kampala capital city William Street plot 30. Endayo kapolot asatu ku William Street mu Kampala wakati goloza ya sentemeka. Nkusomera properties bayataakinzeeko eroza sentemeka. Weekugambira tegula omuzannyo guli mu 7. Eno yokka William Street plot 30 yokka eri worth millions of dollars. Yokka plot eyoku William Street yokka. Tugenza ku property yokubiri. Land comprised in leasehold register volume 2,771.42 Old Kampala plot 32 23-25. Kati eno jibogerako yo Old Kampala yokka nayo eri worth millions of dollars. Tugenza ku Kyadondo block 195 plot 5463 land at Kyanja eyo neri worth $1 million. Tugenza ku 1 square mile of land at Bukwe Hoima. Tugenze ku 1 acre piece of land located at Lubaz Jinja eri worth $1 million. Tugenze ku plot of land at Mbale City eri worth millions. Tugenza ku shares in Uganda Ranches Limited in commercial holdings subsidiaries to Uganda Muslim Supreme Council at 0.2 square miles land at Mijera Bululi. Tugenze ku property sembayo plot in Entebbe opposite Victoria Mall. Kati eno plot 8 ne plot eno 30 eno Entebbe ku opposite Victoria Mall nene ya State Council mu wali ku William Street zokazo mara kati ngambo otya ogenda kujja otwala muzikiti gwe Kampala mukadde. Wano wembagambira nti bakikozesanga diversion okutujja kumulamwa then after Museveni ajinga savior. Zino poloti zibasoma ziri worth almost billions of dollars. Bano bali mu billion bwa Uganda bw'okuli amaji mu billion 19. Muleke tufulanyo basimute tegeera. Eno poloti eri Entebbe n'eri eri wali ku William Street eri eya William Street poloti B zokka onaba yakivudde mudda. Kati zinozo tosobola kungamba nti gwe ku billions 19 ogenda twala billions 19 za Uganda kandabe kademe kwa dola.
akadde ka dola kalimu obuwumbi 3 mu bukadde 7.5 abukadde bulinga bukadde 7.8 obwa dola tuwale ku bukadde 7.8 obwa dola kati proti zino bbiri ene yentebe yokka opposite Victoria Mall neri yekudya mu street emala okusasula sente zino kati musajja mukulu bannamawulire ba politician ba political analyst ne ba economist mwena bali mu analyzing ensonga eno musoke mmanyi market value ya proti zino zebatadde mu auction. Is it possible? Era omulamuzi yagubaddemu proti yawaddeyo okutunda amanyi location yazo ne value y'ensimbi weziri. That's the question. Ekisembayo tojja kungamba ne Supreme Council okutudde omuzikiti gwe Kampala mukadde nayo eri ku nyondo bagitunde. It is impossible. It is impossible unless it is kind of a diversion. Teri muntu alimu obwongo obutegeera asobola kujja kuyimira ku muzikiti gwe Kampala mukadde n'agusungako bwati nti awo wange. Teri muntu kabere Museveni n'agusungako nti awo wange tasobola. Gwe ng'ovenebwa nti oyimiridde namiremete n'ettaka ekyaki kweri yange kyaki mukijjewo oyina ogende lubagado ettaka omukyaki kweyimiridde ye lubaga ati ettaka lyange naliguze mumenyeewo kye. Yes, mu mateeka kisoboka naye somehow somewhere waliwo ebibuuzo bingi ne ansi ziyinza okuddibwamu. Kati bakulu mutubalemu ku magezi mukulu mubajje bemba mwakwata ssente eza haramu ne muzirya nga mutunze byobugagga by'Obuyisiraamu mutuyambe muleme tujja kumulamwa tulina ebintu bingi ebiyambe ensonga z'eggwanga naye njala bategeeza problem solver era ali mu kintu kino ku spiri kuba kivugira yeyo seri kenyine kubanga ayagala kiyingira ng'omununuzi anunule ebimali y'Obuyisiraamu az'Abasiraamu nga babadde abaagala naye ng'akimanyi nti yateeka mu bajje ng'omuntu we agenda omukolera emizannyo gino gyonna era bwe kiti bwe kiri mukitegedde bulungi nnyo. Kati ensonga z'ettaka zonna ezirimu eby'Obuyisiraamu nsaba n'obuwombeefu omulamuzi eyatadde ekiwandiiko kino nti batunde ebintu bino mulamuzi mukulu weebereremu emmaali y'Obuyisiraamu ngagga nnyo n'Abayisiraamu bagagga nnyo wabawaddeko kubanga wakifulumiza mu mawulire wali otaddeyo public oba mubajje n'akakiiko akatwala Obuyisiraamu akatwala Supreme Council wali Kampala wali otuzizaako baddu ba Allah no bagamba tulina ekizibu ky'ensimbi ezitubanjibwa. Njagala video eveeyo ejje ku social media. Siri Muisiraamu naye nkimanyi nti buli juma lwetuuka nga omuzikiti gulina ebizibu oba beetaaga ensimbi olumala okusaala akulidde ejjuma yasaazisa abagamba baddu ba Allah tulina ekizibu mu kitundu kyaffe oba muzikiti wano ekyetaaga okuyisibwamu tusonde tuyise akabbo era abantu basonda ensimbi. Njagala public endeetereyo video emu nga mubajja atuziza baddu ba Allah n'abagamba baddu ba Allah tulina ekizibu emmaali y'Obuyisiraamu bagitwala twetaaga okusonda ssente zino. Mundeetereyo video eyo video mubajje mukube essasi mu kawompo n'essigida enyooka omukka. Buli Muisiraamu noonya mubajje waali mukube essasi n'essigida enyooka omukka. Muleeteyo video mubajje ng'atudde ng'agamba baddu ba Allah mu jjumeemu oba okusaazisa Idi abagambe baddu ba Allah tulina ekizibu emmaali y'Obuyisiraamu bagitwala waliwo ABCD nga lyakyogeddeko mugireete video bateriiwo. Then waliwo ebitategeerekeka bulungi nnyo. Baddu ba Allah mutuvuga speed mututwala empola kyovula mbaga ekiri mirundi ebiri Yoseri ali mu kintu kino kiyinza okuba nga kimaze omwaka mu kooti oba emyaka ebiri nga tekifunanga nsala naye nga balina engeri gye bakizimba kigende nga kikula. Njagala mudeete video emu Sheikh mubajje ng'ategeeza baddu ba Allah ekizibu ekiri ku maali y'Obuyisiraamu era ng'abategeeza basonde ku ssente bajje eri mugireete.
lumujjo tegera nti ebintu bino bina Museveni yabirimu so sono kubaga nti yateekayo ssente no bwe mbadde ntandika kanyomo mbage mutandika okwetegereza ekisooka emiwendo gy'ettaka ly'Essembabule endagaano omusajja bwe yali agula ettaka yagula y'Essembabule teyagula ku poloti yonna kyabugagga kyonna ku poloti ze baatadde ku auction no kitegeeza omulamuzi yabadde alina okugamba complainant baani abaakuguza ne bajja mu kooti physically ne babitebya enemaali esigadde tekwata ku ndagaano z'amakubo bwali ogula ettaka ly'Essembabule enemaali y'Obuyisiraamu ya Allah teyaliimu okujjako nga mugamba nti mu byonna babibaguliza mu ndagaano y'ettaka ly'Essembabule nti bwirire mugenda tutwala emaali ya Allah ne bwe banga mu ndagaano teyaliimu omulamuzi oyo ategeera kisaze tekubanga waakabano ngali ku order za Yoseri bakyankalanya abayisiraamu wanfundikira Museveni tayagala nko musiraamu teri mutuusi mulaalo ayagala buyisiraamu ne bo banoonya ku kikumi abasiraamu tebaliiyo kyovula bajja bakinywa batte nga temusobodde kwetegerera teri waakabano nga mulaalo mutuusi yali abaddeko musiraamu batono nnyo ku kikumi kuliko nga bana bataano kyovula nti abatta n'abawamba n'abazanyisa emizannyo n'akola buli kyayagala kubanga teri mulaalo mutuusi yali ayagaddeko buyisiraamu tabwagalangako ge mazima ge mutayagala kuwulira tabyagalangako era bonna abayisiraamu beeyisa batuusibwa balala balimu bonna ebitundu 9 ku buli 10 bonna bambega nkiddamu owaakabano nga mulaalo obanga mutuusi ali mu muzikiti gwonna mu Buyisiraamu mbega mugende mu mpawabire nkiddamu buli mulaalo owaakabano nga mutuusi ng'ali mu ddiini y'Obuyisiraamu ng'ajja ku muzikiti n'asaala buli ddakiika mbega teri mutuusi ayagala basiraamu teri mulaalo ayagala basiraamu abaliyo bonna babega bubegisi yensonga lwaki bwe mba nga nguze ettaka nga ndiguze Ssembabule nendisangamu obuzibu nga baalinguza weebali ate nzija ntya ntwale poloti zonna ez'Obuyisiraamu nga banguzizza ettaka weebali tulaba nga tekikola makulu kale tetugenda kulwawo nenze mbagayo basiraamu mwenna mugende mutandika okunoonya mbajje waali kino bagenda kibakozesa nga diversion kubanga mazima gali nti bw'osoma properties zonna ze baatadde ku auction zonna tezinayo zikwatagana busente buno busente bunyarwanda buno busente bilioni 14 buno busente bunyarwanda ku basajja ku baddu ba Allah bonna bali mu Uganda buno busente bunyarwanda buno bunyarwanda buno busente bilioni 19 buno busente mu wiki 2 mu juma 2 zino sina balisa mu gwanga n'abasobola zisonda ku mizikiti gyonna jidde mu Uganda ne batuna bagatu mubajje veeko di Kampala otwo wiki 2 buno busente abayisiraamu baddu ba Allah basobola busonda mu wiki ezi ne toyogera yalete video nga wali ogambye abasiraamu basonde sente ngaliwo ekizibu tokyogerangako kitegeeza nti mission ogimanyi Museveni yakusindika mukole fujjo mutunzise ebintu by'Obuyisiraamu njagala balooya bonna abasajja abayisiraamu abasoma mateeka mu interviewing nono auction yagubadde auctioning ebintu bino musoke mukwate musibe n'omulamuzi yagubaddemu asaana kwata kubaleka amateeka tiyagasoma bulungi kubanga modagani yakolebwa Ssembabule temwali mu attachment za properties zino value ettaka Ssembabule is it worth all these properties ebyo bivudde ku ngeze ku nsonga endala nkuba omulanga mu ndaba na Uganda naddala bataata bamama basenga abali e Kampala abaagala okufuluma eggwanga nabakyasindika bannyinaffe ogende Saudi Arabia okukola ekituufu kiri ky'emirimu giweddeyo bannyinaffe bemusindika mbasindika kubonaabona bagezaako okwerwanako ne embassy ne gavumenti ya Saudi Arabia ekimanyi nti abaddugavu tetulina mugaso njagadde nzanye ka video kano then ngende ku nsonga z'essomero zembaga essomero litendeke bisiyaga tugende mu maaso bana abaana nga bali mu kwekalakaasa bali ku deportation center bali bayisa bubi nnyo mulyoke mutegerewa gye musindika abaana bammwe nga bali mu kubonaabona abaana bali mu kwekalakaasa
tusajjuka naye tusaba abakulu Mawanda Henry Muwonge Kadama's Voice okuteeka aba embassy kuninga egulira abaana tiketi badde wakabeekyaye bayinza okwekola ekintu ekikyamu wano bwe mulaba tusaba buli akikwatako agenda okulaba vidiyo no bambi sheyalinga tambuza abaana baagala buyambi baana beekyaye obalaba kati ebyo bisinga okunyumira Museveni ne mukyala we nga balaba na Uganda ba indigenous bali mu kubonaabona kuli Saudi Arabia olumu tebalya tebafuna bazina ga kunaaba kampuni zaabwe z'abatonzi zibasuuleyo ani zimala ne ziggalawo kampuni ezisinga obunene ezaggalawo kati Consultant Headmaster w'essomero lino otuuse video zengenda okulaga mujja tegere ekiri mu Uganda buli alina omwana mu kisolo before nga sinagenda ku video ezo. First and foremost, I would like to take this opportunity to thank all my brothers and sisters from northern Uganda. Thank you very much for being courageous towards the struggle of liberating your land and rural properties in the northern part of Uganda. However, we, the people of the central, we are still asleep, but for me, I would like to appreciate the work you are doing towards liberating your area. In the same way, I promise you to come on Wednesday to expose some people who are still dealing with Museveni and his family in conniving of selling all the land in that area. These are the following people who deal with Museveni and Balaro to take the land from you. First and foremost, my brother and sister from northern Uganda, be very careful with the people whom you stay with in those areas, most especially those people, leaders who still supporting Museveni under his NRM cabinet, MPs, ministers, and chairman LC5 from northern Uganda. Those people, they deal directly with Museveni to take away your land. So the following people sold the land to Balaro in Pajule Town Council, Atanga Town Council, and Opetel Obole in Pade District to Balaro. Honorable Ojara Martin, Mapenduzi of Guru West, Honorable Okothi Santa of Alu County, Pada District, the businessman known as Obolo Fred Olo of Atanga Sabu Country. Those are the people who are still dealing with the Museveni to sell your land to Balaro. So please be very careful when you are dealing with these people. So these are some of the footages which I've tried to organize today to show the public that you are more than serious, but you still have some culprits who you are dealing with, and of now they are still dealing with Museveni to keep Balaro in northern Uganda. But according to this video, I think now time is just waiting for the Balaro to leave. But what they want to kulanga bo bedi zettaka lyabwe. Wachoro.
Yeah, no, we're quite out. No, very full. Get clear, Mama. Where, Bill? I'm a little good. Charles, to a boy, get over. What get away. I need why I'm a little boy, getting a mind on what. And a more TV for a little get in my Balalo, we don't want Balalo here. Balalo. In your Jemo, we don't want Balalo. Balalo must go. And I know the data for to a twin over. And I know the Dema Joga, you want no one. Balalo, must go. All right. Ofoyo Matek, all our brothers in northern Uganda, thank you for waking up. But we Baganda in the central, we are still asking because we are very poor. We are poor in mind because we think that Museveni loves us. He doesn't love us. So my brother and sister in northern Uganda, be very careful. Let me repeat this message to inform you, those people who are still dealing with Museveni in implementing his impunity in the northern part of Uganda. The following are the people who sold land to Balaro, Padure Town Council, Atang Town Council, and the Apote Obolo in Pade District to Balaro. Honorable Ojara Martin, Mapenduzi of Guru West, Honorable Okoth Santa of Arua County, Panda District, and businessman knows Oboro Fred of Olo, Atanga Sabo County. Those people are still dealing with the Museveni and the Balaro to implement his mafia system of grabbing land across the country. So thank you very much, my brother and sister. And I would like to appreciate my brother in struggle, Mr. Strike Machine. Strike Machine, wherever you are, I do appreciate the work you are doing throughout the struggle and to liberate the northern part of Uganda. Even if for us we are trying to wake up some Ugandans, but they are still asleep. But I think sooner or later they will wake up. But thank you very much, my brother, Strike Machine. All right, kati tuvuddewo tugenze ku ssomero lino. Abayina abaana mu bisulo njagala mbeere very careful nnyo. Janet Kembabazi ne bbaawe balina amasomero ge baateekamu okuba nti basomesa abaana okuvuga empanka. Video zengendo balaga ziri sensitive naye nga essomero lino omukulu waalyo bamuyita Paulo Sebunya ne mukyala we Sara Nabunya. Bano babadde banoonyerezaako ku muze gw'okusomesa abaana ebisiyaga. Kino bakijjemu busungu ate ne basibisa abantu abadde banoonyereza ku nsonga ezo okuli muganda ffe gwe bayita Wamala Moses n'omukyala Nalubega Angela nga kati essaawa zino baasibiddwa olw'okusipozinga ebikola bya Headmaster abadde alyegaana nti essomero tembeera mu bisiyaga so nga ate libiramu ebisiyaga. Ono ye mukyala wa Headmaster gwe bayita Sara Nabunya bawo ngina mbalaga Paulo Sebunya kati mukyala Sara Nabunya nange jangu nkwate ate mwagala mazima zikobere muganda ngoli wa fujjo oyo ye Sara Nabunya omu kubayigiriza abaana ebisiyaga mu ssomero lya Bridge Junior School Ematuga Kito. Ono ebbaawe Cambridge, ssomero balita Cambridge. Ono ebbaawe yasibiza abakoze okunoonyereza oyo ebbaawe. Nange mujje munziguleko omusango ku lwa Katonda gw'empeereza, mujje munziguleko omusango mwasibi bano abaswazizza. Oye bawa basomesa abaana okulya okuvuga empanka. Ngenda baza nyira footage nze ate nze information yange ya bwerere njibawa. Bano nga mbala bo bali mu kwenjoyinga kuzaala kwepicha basomesa abaana baffe bintu bikyamu. Obalaba bali mu kwenjoyinga kwepicha kuzaala ne basomesa abaana baffe emize emikyamu. Obalaba baabo. Kati kambaza nyira footage baba ne bakutte.
abadde banoonyereza ku nsonga ezo bano babakutte ne babasiba kati kambazanyire footage ono mulyoke mutegeere lyerina essomero nga bwe liri Cambridge Junior School Matugga Kito liiryo saagala yeekwase nti essomero lisisiri eryo erisomesa abaana okusiyaga ngenda kuva kamu kamu wanje gwe Bruno wabiigirawa nze yogera nnyo when you was in Kampala gye wabiigira with who gwe Behei wabadde okola otya sembere eno nze ndabe tewekweka mu butane baba abaana mbala babayigiriza baabo kati ng'ekyo kitegeeza ki kyokola ekyo kyewabadde okola kyabadde kitegeeza ki gwe Benja can I call your auntie omulagemu nga bwe mwabadde mukola lwaki toyagala mumuyite eyo video esooka ngenda zibavira ku ntono buli emu kuba teri TV egenda bibalaga Uganda kolanga bwe wabadde okoza nga gwe omuliko wootyo waggulu baba bagenda kwepiica temwekwata mu maaso mwade mwekutte mu maaso nga Behei wabagamba mwanguye naye mukama ne mumanyi impeddeko ate n'akimanyiza ddala n'omubuuza mwabadde mukola kinti twabadde tukola bwetu mwabadde mukolerawa walampa obuliri mundage munaye nga bwe mwabadde mukola muganyirira omugo gwe Behei Benja do what you were doing yesterday were you in a panty? Can you remove that panty? Mundage kondabe munna. Mundage ne bwe mugenda okukola ne bakyala bamwe. Kozi yali yagambye ate. Do what you were doing before I bring the stick. Yabadde akola atya Behei? Behei, you... I want to do what? Mwebasebo, can you hurry? manyi mwenna kibaweddeko nga naye bwe kyampeddeko bw'otajja kubira ku TV ya Uganda kubanga badde bagezaako bifume baakwatiddwa bali kitalya kubanga oyo Zaidi Master ne mukyala we balina enkolagana ne General mu system yaabwe y'okusiruwaza abaana okubasomesa okuvuga empanka nga mumukola kasitola anga nkoze nti nga mukola babeera nga bakola naye kasaba tululeno ngakola ati bamanya waliwo ava eri saidi waliwo ava eri saidi gwe Bruno Danger and Behei, where are you? Can you come this way?
Show me what you were doing yesterday. Muyiteewo mundage nga bwe mwabadde mubikola basewo mumbulire nawa gye mwabiyigira. Ekisinga okugwa sennaku ng'enva etuva ewaka. Mami yabituka. Even our elders were Buluna. Abazadde abakyazaala nga mulina amanya ge munonya okutuma abaana erinnya Bruno temuddamu ddituuma. Mazima erinnya Bruno liiko ekizibu lisaana kunoonyerezaako. Manyina bagamba nsi empya ngenda kwejjako amanya gonna ag'eddiini. Era emulanga nkyusiza platform zange zonna nga neetumya alinnya eddala egganda lya jjajja wange yenna temunnenya amanya g'ekizungu alina ebigalondoola. Naye yenna erinnya Bruno mutandiko Dick Blacklistinga linnya ffu nnyo kusinziira ku save gye nkoze. Video ezimu sigenda zizannya nkyafu nnyo. Naye nga headmaster ne mukyalawo nga nenda bugisimufungizi nga temwagala tongera information era ku social media mote abantu bano abakoze investigations ku nsonga z'essomero lyammwe kuba temwagala bantu baswaza ng'obudde bukyali. Headmaster nannyini essomero lino gwe ne mukyalawo mmwe bano wano emateeka wegali mu Uganda gwe muli mu kwepica muzaala abaana musomesa abaana ba Uganda ebintu by'ekisiru. Essomero lirina wano wammanga. Essomero lirina wano baliyita Cambridge. Onida katonoko. Essomero bayita Cambridge Junior School Matuga Kito liyo. Here is Cambridge Junior School Matuga Kito. Bwemba temwagala tujje information dali sigadde mute abantu bemwakutte. Ate Minister of Education and Sports n'abantu mwenna balonizi beddembera abazadde mugende mujja abaana mu ssomero nga ne budde bukyali kubanga ekiragwa ku baana bantu mujja kitegeera n'amasomero mangi gakola ebintu bino nga nfundikira buli munna struggle yena gy'oli wuliriza bulungi nnyo buli munna struggle yena gy'oli olwaleero n'enkya okumalako omwezi gwa November gwonna muteeke posti ezibanja abantu baffe. Muve mu diversion ez'abayimbi ez'abaki muve mu diversion. Mubanje abantu baffe olwaleero lwange enkya lulwo baganda baffe bavundira mu makomero baganda baffe battibwa twagala kufuna justice. Muve mu diversion ez'abakazi abali ku social media abeyambula simanyi no bamukoze bamufuniza olubuto bamukya bamukoze ki muve mu diversion. Kenzo nakuoninga nenkugamba va mu diversion kubuzabuza bana Uganda. Olutawo lwakulema olwokulwanyisa Kyagulanyi. Obu concert bogenda okola mu bibuga ng'okunganya abantu simanyi olaga public Museveni nti olina abantu tokyalina abantu waluzinga batto kubanga federation era okulwanyisa Kyagulanyi. Ogenda otandika okulaga ensi obuseegu bwo ng'ogenda otandika already nakuoninga obutaddamu kukola bintu byakutawaanya abantu ogenda ozungazunga weta ku social media oli mu kwepica no mubite ku mawulire muswaza abakyala bafudde. In fact, let me tell you this. Eddie Kenzo ne bayimbi banno ka group kamwe mulekerawo okuswaza ekitonde kye bayita ekikyala. Nammwe abakyala mweddeko temufuuka public nuisance. Buli video ekufulumako nga weegadanze n'omuntu weegadanga n'oli tekirina vali kyekikwongerako okuggyako kusula akatale. Ne bw'oba oyina hips ne bw'oba oyina face oyina amaanyi amabeere oyina ki the moment kasita otandika okubeerako record z'okubeera n'oli video nga zifuluma oba oluzinga value. Abakyala mweddeko nolwa omukyala aze mu public nze simanyi Bruno yankola kino please kasita osanga omukazi nga yeekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo ku social media ng'avaayo okwogera ku nsonga zibalimu abantu abali mu kisenge oyo taba mukazi agaba maleere. Abakazi ababuulira tasobola kujja kwekaza ku social media ng'asala ebyayi ku kkubo. Abakazi mutusobedde ennaku zino mukala nnyo ensonga mwagiri babiri mu kisenge
genda mu court media tina kyegenda kuyamba okujjako okuddamu okweswaza mukola video etali nti mugenda ku recordinga video nti oba ya luyimba oba ya muzannyo gwe bakutandika okuweeta ebisa bibakwata mu mabeere olyawo musimanyi please muluzinga value bamama muluzinga value muluzinga value abakyala muluzinga value obulungi bw'omukyala guba mutwe si kabina si mabeere obulungi bw'omukyala kwe kuuma ekyama ky'olina ku mubiri gwo abasajja kyebetanira okunoonya okubikkula ne si kiraga mu public nga bakwatira buli basanze you lose value you lose credibility tugenda mu meeting z'embaga n'ez'okwanjula ne tugula n'eza church ne tugula kiri mu ttungo ogula ekintu ekiri mu box nga tokimanyi kiri mu tusinga tuba tumanyi biri mu tusinga tetugula kati omuntu usajja wakola ku video ng'akolaza ebisambiro z'amabeere olaze talina kyagenda olwedde kyabadde alubiri aba akirabye muluzinga value please abayimbi baleme bakozesa nsobi muluzinga value teri asobola kuteekamu sereze kuwasa mbaga ng'amanyi nti oli public object omuyimbi yenna ali value ali valuable ateekeddwa okuba nga alina omukazi naye banga alina abakazi basukka mu bataano naye nga tebamanyikiddwa bali eyo kituyite ekitiibwa naye bwe bali mubazanyira nga bazanyirako politics gobutamanyi maama baserebu ba Uganda abawala mwenna n'abawala abaagala public camera bambi mbasaba temumanyi kye babakola babazanyirako diversion so si nti babaagala singa bali babagala singa balondako ddoomu ne bamuteeka mu maka g'omuntu omu n'akuteekayo ng'akwagala nga mukyala we lwaki olowooza yagaana okuwasa naaba nga akyakeepinga on akyagenda mu bakazi bonna baleeta mu video nawe n'oteekawo nga nabyo please mweteekemu ekitiibwa muluzinga value abakyala aba celebrities b'e Kampala n'abakyala batamanyikiddwa. Your values to keep yourself safe and to keep your secret safe. Temusande kubera mu public nga buli muntu wakulaba wafu simanyi n'amabeere nina hips nina ki no. That is your weapon. The moment you expose your weapon to your enemy, you are gone. Abakyala kasita munaddira value mune mugiteeka mu public mbate mukyalina value. Please mbasaabusabi. Namwe bajja ku video okutandika okwogera bige wali n'omusajja mu kisenge ne mukkiriziganya ABCD oba omusajja yayiika windows n'akwata abakazi bangi nnyo balina abaana bakubuzizza basomesezza balina diguli nga tebazze mu public okuleekaana yafunisa olubuto simanyi please muleke ku diverting abantu kutuusa public muli mutegeera nnyo temutegeera muleke kutujja ku mulamwa gwako tekulwanirira nsi temusinga abakazi bagumye n'abaana bagoloze babasoso okulekera abaana Silva soso kulekera abaana niye mutandise okuteeka buli nsonga muntu atera tunga nafu tekyalina mugaso tuwate muntu alina buyinza kwogera please mutulekeemu abakazi mutufuukidde ekizibu ku media mudidde weponi yammwe omusajja yenna ekimukozesa ensimbi n'aziteeka mu mukazi ng'ayagala kumubikkula kumanya kimufaamu bonna okiteeka mu public agenda kiragenda taba takyalina interest mu kyo. Goloza kye motoka zibeera mu bondi oba emmere ogisanga mu restaurant ng'ogisanze bagibiseeko kubanga emotoka bona osanga mu kkubo nga zipaakinze ojja kunti oba zino baazitwala ne ogisanga mu bondi baga nti eno mpya eno bwe kubanga eyo olina ogibikkulirako n'ogiraba emmere ogisanga mu restaurant nga mbikeko ne bagikuleetera n'ogirya nga buli kimu n'essimu era bagireetera mu kibokisi n'ogibikkula kebere zino ezisekendera ziri mu Kampala maduuka era ebeera mu kabokisi kayo nga bagigaliddemu gy'osongako gye bajjayo ne kubanga n'amabeere n'osunda mu bbanga n'akabina obubiina bwammwe n'amabeere si bwe bufumbe era si yeraavu omukazi si figa si mabeere omukazi ngalabi bw'oba olina windows bajja kukuwasa oba tolina windows ne bw'onoosunda amabeere n'osunda hips bajja kuyitamu ng'oluguudo oluva Malaba okudda Busia oluyingira Kenya lutuuke mu Mombasa mpaka Kampala bajja kuyitamu buli ayagala kubanga bakimanyi gwe
tolina Windows omukazi yenna omufumbo ategera yagala obufumbo Windows bwa tolina Windows bajja kuyitamu kubanga balina hips bangi nga tebalina njala kubuuza goloza bwaki ennamba esinga obunene ey'abakazi bamuyita ababi be bali mu bufumbo mama balina hips abakula obulungi muli ku street mutambula mulinga nswa kubanga temumanyi the secret tula ku machokere ku machose Mukama Katonda wampa obulungi nempa amagezi tula ku machose Mukama Katonda wampa obulungi nempa ku magezi akuwa obwongo ne bakuwa hips ne bakuwa mame bakuwa figure bakuwa obwongo ogenda kubona abona tula wansuse Mukama Katonda Mukama wampa dobo wampa bulungi ne bambi njazika ku bwongo nino osanga omukazi nga mulungi yagwanenga ali mu penti ya muwano penti ya muwano nga yagwana ko tinga laptop za gwawo da Windows mufu banyabo mbasaba bulwokera ku machasa ba Mukama akuwa obwongo oberenga osobola okwerowoleza n'okuleza nyinga omusajja akwagala akuteeka maka oba akufuula akwongerako omusajja yena akwagala akwongerako ku kyolina takutolako butoozi in fact ekibalo ky'obufumbo n'omukwano omusajja akwagala akwongerako bwongezi kutola ku ddaala ddala so si kuleka ku ddaala w'oli abakazi bamuyita ababi bamanya disadvantage yange bamanya disadvantage okay kale ndi mubi nina Windows ne bamukuba embaga yabo kana nabeera mu maka n'afumba naye gwe olw'okuba nti omanyi nina hips mu musajja da bajja kuvuga ojja genda okuzuukuka ate ku kyalo kasitayo kanaka abasajja nga 5-4 gwoyagadde kolo lya buli akyaliwe nti oyo temuli oli nenga buli amuli oyo temuli omulaba kunyenya temuli ng'oyo agenda naye nabijjo amanya obuzibu bwe aina Windows n'agatta ku disadvantage kale si mulungi nnyo kimala n'amanya kyenjagala bufumbo n'afumba naye gwe one upstairs oli mufu ebisigadde byonna oli mulungi kati n'okozesa Windows nga tolina n'oyagala okozese omubiri gwo mama bagenda kukuyitamu ola n'enguudo ezo baddamu ne bazikola baziddaabiriza emmotoka okuyitamu negwe please abakazi naddala bali ku social media abayita ba celebrities abayina beauty is not marriage. Beauty is not marriage. No. Marriage is all about upgrading yourself and respect yourself and keep yourself safe. Not to be a public toilet or a latrine whereby each and every man can come and ease himself and goes away without saying that I'm proposing to you. No. Never takuwasiza mbanga naga please kangu twale mukazigo kanga uberewo gwe mama w'abaana. Please bamama mbasaba tukyuseemu buli wakera ku makyasa Mukama Katonda mpa amagezi akuwa amagezi. Video ewedde tusinkane ku Lockdown mu Open Roof Mukama bankuumire. Video ewedde tusinkane ku Lockdown mu Open Roof. Weraba.